So this is the day, as the book of Psalms says, that the Lord has made. Ebibuuzo bya Siniya eyoomukaaga ebyakolebwa okuva nga 13 Novemba okutuuka nga 1 December 2023 olwaleero lw'ebifulumiziddwa. Abeewandiisa baali 11,553 era bano beeyongerako abayizi 12,663 okuva ku bayizi 9,789 abeewandiisa mu 2022. Omuwendo gw'abaatuula baali 10,948. Omuwendo guno gweyongerako abayizi 12,931 ku bayizi 9,657 abaatuula mu 2022. Ku bano abawala baali 4,686 ate abalenzi baali 6,228. Unlike what we've seen in UCE and PLE before, the number of female candidates has consistently been much lower than that of the males. Ebifo bwe baatuulira byeyongerako okuva ku 1969 mu 2022 ne biwera 2,000 mu 1,200. Abayizi abeewandiisa ku nkola ya bonna basome baali 20,469. Ku bano abalenzi baali 1,698 ate abawala ne baba 8,671. The greater number of students at the USCE are not under the Universal Education Program, much less the females. This, Honorable Minister, may be related to the types of schools that offer UACE. Ku ngeri abayizi gye baayiseemu, abayita amasomo asatu amakulu ge balina okusoma bagayite principal level subjects beeyongerako okuva ku 4,974 abaatuula mu 2022 okudda ku 5,252. N'abayiseeko amasomo abiri amakulu beeyongedde okuva ku 2,581 abayita mu 2022 okudda ku 2,891. Kye kimu n'abayiseeko essomo erimu ekkulu abeeyongedde okuva ku 1,838 mu 2022 ne bawera 1,864. Wabula abaagudde beeyongedde okuva ku 707 mu 2022 ne bawera 996. Omuyizi kimukakatako okuyita waakiri essomo limu ekkulu okufuna certificate ya UNEB. Kino kitegeeza abayizi 9,900 mu 267 be bagenda okufuna certificate. Okugenda mu university kyetaagisa omuyizi okuba nga yayita amasomo abiri amakulu. Kino kitegeeza abayizi 8,663 bafunye obubonero obubatwala ku university. Bano baakize ku b'omwaka oguwedde abaali 6,715. Amasomo agasinze okuyitibwa ge gatali ga saayansi. Kuno kuliko general paper, ebyafaayo ba history, economics ne entrepreneurship. Examiners reported improvements in the quality of the candidates' work, with higher mean scores in many subject areas where the performance has been reported to have improved. Notable has been biology, Mama, where performance has been rather poor in the recent years. The science teachers asked me to convey their appreciation to government for their salary enhancement. Their salaries have been enhanced, textbooks have been provided, laboratories have been equipped with with the necessary materials. But when I compare the investment and the number of A's that come from UNEB, the two don't tally. Enkola y'abawala esinze ku y'abalenzi. Literature in English, mathematics and physics, art and even subsidiary mathematics. All those subjects, in terms of percentage, the performance of the female candidates is better. The female entries for science and mathematics have remained lower than that of the males. Ekitongole kisiimye n'ekkomera ly'e Luzira olw'obutakoma ku kyakukangavvula basibe naye ne kibawa omukisa okusoma. Bonna 34 abaakola ebibuuzo e Luzira baabiyita. Disitulikiti 2 ezeewuunyisa mu bigezo bino kuliko Teregeeta atuuzaayo omuyizi yenna mu Siniya eyoomukaaga. Endala ye Napaaka eyatuuza abayizi 40 nga bonna tekuli mulenzi. UNEB etegeezezza nti okubba ebibuuzo kubadde kutono nnyo bw'ogeraageranya ku bya Siniya 4 n'ebya P7. Patrick Sennyondo, NTV Akawungeezi.